Sooka otubuulire amannya gabatulaba omukulu ono atusanze wano ku woofiisi yaffe tuwangaalira. Naye tulya kamere naye emboozi gy'atubuulidde tuwaliriza okujjayo ku kamera. Atubuulire akakase oba byayogera ddala bituufu. Abantu bangi tuyita mu mbeera ezinyigiriza oba zisoomooza, ezitazisoomooza kubanga ebiseera ebisinga singa oba onoonyeza solution ziba kumpi awo. Omukulu mbeera ki ekutuusizza wano ssebo? Tutandike n'embeera. Nze amannya gange bampita Musa Mugisha. Ndi musajja musiraamu naye bwe bansibako mukomera waliyo abasumba abajjako mukomera ne banjatuza. Bakwatuza obulokole. Babuuza kati erinnya lya Musa ndisigaze oba ndituuse ne baŋŋamba nsigaze. Embeera ki gy'obadde oyitamu okutuuka agenda mu lukomera? Ebyekiyaaye nali nabivaamu okuva lwe nayakula. Kati akasente nafunayo akakadde kamu. Mukama alina engeri gyakinkoleramu. Neŋŋamba kanve mu byekiyaaye ntandike okusuubula engatto. Ne ŋŋende Kagujje. Badde eyo process nga gye ntambuliramu gye ngisaamu abaana bange. Embeera gye ntambuliramu ng'era n'abo abanda be nali mbeeranga nabo bwe kibeewuunyisa bagamba omusajja olaba kati yakola ebyekiyaaye. Naye Ssekanso yagenda nenkwata bantwala ebiziba. Era ne mu kuvaayo kuno tuddeyo. Bwe tuddako emabega Mugisha y'ani? Mugisha. Obulamu obadde obutambuza otya? Obulamu bwange badde butambuliza mu ngeri ya mu kukola. Okola mirimu ki? Badde mu byokutunda nga mutendera. Ebyekiyaaye nabivaamu. Ebyekiyaaye bw'ogamba ebyekiyaaye biki byekiyaaye ebiziba amasimu. Anti kyemubuuza nga tonnatuuka kutunda ngoye. Nabadde nali kifeesi. Nga nze okusanga n'essimu kiba kinyanguyira okugikujjako. Bwe mba nga ndi frustrated nga ssente zimbuze. Kati nga tugeze eno example ndiko olwaleero nvudde mukomera abaana tebalina kyakulya nange sinaba kulya. Ekitegeera kati ebintu bwe bityo mu biseera biri kyali sikirwamu. Nimanya nti kati nfunye smartphone zange bbiri. Abaana kasitaka bafunye ekyokulya ekibiki naye walimu zi disadvantages ze nafunamu. Awo watambulawo bbanga kyawo? Myaka ng'ebiri. Si bbanga ddene just lwakuba nti mbaddeko n'ekisa kibadde kiŋŋamba nga vaayo. Baali bakutteko ne bakukuba oba ne bakusiba mu mbeera eyo ng'obba? Kale omuntu gwe nasemba okubba twali ku National Theatre nga waliyo festival bali bagiyita Karamoja Festival. Abakaramoja bali baze ku theatre. Kati waliyo omuwala nga neesiga nga obimanyi nali tudde naye tammanyi simumanyi. Aŋŋamba agenda performinga nankwasa kamera ng'evaamu obukadde zino Canon ng'eyo. Naŋŋamba ngenda ku stage naye nkwateko. Ate nga waliyo nga waliyo bano ba acrobatics bakyaliko. Kati mu kuneesiga ennyo naŋŋamba kangende nkole ki n'ekyokulya. Naŋŋamba kati omuntu atamanyi simumanyi sirinamu kiri nti nze mmanyi n'engitwala. Kamera n'ogibuzaawo? Nagitwala n'engitunda n'endya ssente ne ziggwawo. Wagitunda mmeka? Nagitunda $60,000. Canon? Yalaze ali nnyingi ate nga buli lwe ntuukirira atya agamba mmwe mutuguza ebintu ate ne mukomawo ne mubinona. Segera olw'obusungu. Gambanga ne gw'oguza atya nti era ky'onaamuguza ojja kudda okina. Olw'obusungu nze ne ŋŋamba kati kangitunde layisi.
nenfunamu emitwalo 6 nengitunda emitwalo 6 naye bwayitawo bbanga lya myezi ng'ebiri ali awo waliwo paaka nga ndi byange opoye mba ndi awo ngenda laba nga Dema asalako ne Chali n'angamba kamera yange nga kamera nengezaako okwekyusa sikumanyi sikulabanga nako kamera wali mpadde ku kamera nze omanyi Chali n'angamba gwe Rasita tojja kwekaza ono mukazi bantu bonna kumbe n'oyo omusajja yaliwo n'angamba omukazi yakuwa kamera nali manyi oba mumanyi twagala kamera kati ngamba bano balwakisi badduka kubanga bamazeeko emirembe mba ngenda yimuka nga banjeekingirawo wansi nali nkamiddemu sirina sitamina nengezaako okwecangacyanga ne bankwata bakyali nga 4 wansi nebagamba kati mumu abamanyi mukole kyemwagala ne bantwala ku CPS nembeera ku CPS wiiki emu CPS osi nambuuza kamera y'omukazi eri nemugamba osi oyo omukazi simumanyi simulabanga nako alabika ne gwanoonya tamumanyi omukazi n'agamba yooyo nentuuka nensala puresha osi yampita mu ofiisi n'agamba mu buntu n'agamba saagala omunyinyi njagala ombulira amazima amatuufu kamera wagitwala oba tewagitwala nga nagitwala n'agamba kati obadde ngamba ate kati nze sente nazirya zabbaawo nesiina emitwalo 6 n'agamba naye kiriwo kati oyo muwala nze namala ku CPS wiiki egi nga n'atandika okubula nga takyakola takyajja kati ne bankyusa keesi yange ne banteekamu yaba kifeesi kati nga nze waliyo tata bakugyeko ogw'okubba bakutadde mu bakifeesi nze nagenda olaba nga basoma lisiti paredi nga bagamba buli gwe tusoma dda wali kati nange nenzira eno ate nempulira keesi y'abano gye bansomeddemu nga togimanyi ne twambuka paka mu ofiisi nalaba buli omu ambale nga tusi ngamba waayo bagenda tutta tugende ndaba nga ate bagamba babiri ndaba nga bagamba kati tata somba kawunga k'abapoliisi ne batuyingiza omwo fenna bali bantwaga 40 ne basooka ne batuze nekidda wano kooti Buganda Road Court tugenda ye Matuga nangamba batutwala bali bano bakyali abalala bano be baasibako nga bamanyi abimanyi ne bagamba tugenda mu faamu kulima engamba kati omusajja simanyi byakulima netugenda kumbe byakuusa twatuuka ku kapurizoni keeyo Matuga babuuza osi twagalayo abasibe bammwe nga twagalayo abasibe 10 mabo 10 wenaviiramu kumbe basapulayinga bagenda bate kati nga kalinga kayumba k'omuntu sikomera nti komera teriri official komera wabula nyumba ya muntu mulimu bu uniforms bano basirikale tugenda nabo kufamu we basula naye kiboko zo nazifuna eyo ez'okutamanya kulima nakuba kuno lwaki tolima ne bankuba kibooko neŋŋamba kannime ennima enkumbi nali sigimanyi nenjiiga n'ogitegeera kyali ne baŋŋamba kati bwe tuba tufuna enkumbi obanye okulaba ng'ofuna enkumbi etema kati olaba waliyo sitowa bwe tuva mu komera bagamba buli omu agenda afuna enkumbi buli omu aba amanyi enkumbi enze nali sibimanyi ogenda opaalira kuyomula paka lwe natuuka nga nange nina enkumbi yange namba kibooko nzikooye
naye nga wali abapasuka mu zifaamu. Nze nali nina taano wange yaŋŋamba nze mbikooye ebya wano bwe tuddira mu faamu sikoomawo wano. Ogenda kumyamya. Era bwe kyaki ye ng'amanyi wano anti kasooka okuba wano n'osooka n'opoozinga then bano ne bakusange kati ye we yapoozinga n'amyamya. Naye we bakukwata wali eyadduka ne bamukwata ne bamuyisa bubi nnyo ne bamumenyaamenya. Mulimu olubbanga kyawo mwezi mwaka mwamalayo ebbanga ki? Namalayo emyaka 2 nga mulima buli. Nagezaako okutoloka naye nga mutima gundagawa kuba bakuba oli kiko. Temugenzeeko na mu kkooti? Anti bano abakulu b'amakomera baatuuka ne bajjayo eyo okutulambuula ne batubuuza buli omu ayogere engeri ekkomera gye limu kinyumu. Kati nga OC abeera ng'abaggula oba okitegeera bano aba CPS baba bamuguza okitegeera mwe muba muli awo mukomera naye nga oli yabagula mulime. Nasangayo n'abalala nga bamaze emyaka 8 ne baŋŋamba bannange ffe twabivaako oba tufa tufe katulime tubeere akamere jase ekyanyamba kano akano. Twagenda mu kusaawa ebikaju akagundi ne kanyingiramu ak'ebikaju kamanyi ne wazimba. Kati omusibe omu n'aŋŋamba tokola ensuubi akakantu nga ekinyamba enkya ŋŋenda mu kkooti. Kati bwe natuuka mu kkooti naye Makiga oyo musumba yaŋŋamba oligenda mu kkooti olina essaala z'olina okusaba n'azimpandikira ku kapapula. Kati ezo ssaala nazisaba ku makya nga mugenda naye omukono guzimbi. Ntuuka mu kkooti waliyo n'eyamyansuka awo nga tuli nga muli mu layini ya kkooti mugenda mu kkooti. Batuusizza takisi ejja bweti omulyango ova mu takisi oyingira mu kkooti. Kati oli yayitira mu bbuutu n'amyamya oyo naye n'amalayo. Kati ne tutuuka mu kkooti. Bwe twatuuka mu kkooti ne mpanika omukono waggulu. Omusirikale n'agukuba n'aguzza wansi. Tima ne guŋŋamba topowa oli ku kituufu. Bwe nalaba ng'alobye ng'aguzaayo n'aguzza wansi. Ŋŋamba kansooke ndindemu. Bwe nalaba ng'atambuddemu ne nguzaayo. Omulamuzi n'agulaba n'agamba gwe kiki. Ne nyimuka ne mulaga bwenti. Ŋŋamba jangu. Ne ŋŋenda paka mu maaso ge n'antunuulira n'agamba omaze ebbanga ki? Ngamba myaka 2. N'aŋŋamba emyaka 2. N'aŋŋamba genda. Kali mu kuŋŋamba ŋŋende. Akuteeredde awo olw'okuba oyina? N'aŋŋamba genda. Naye mu kufuluma kkooti yali firimu. Bali ne basooka ne banziza mabbali. Jjukira kati bo tebaagala mulamuzi amanye ekigenda mu maaso. Baagala kunziza mu takisi. Oddeyo mu kkomera. Ne mbagamba mubadde ki? Mulamuzi si yantadde nga mulaba. Ne bagamba gwe tolina gy'olaga. Tima ne guŋŋamba abo basajja bave mu dduka saketi era bwe kyali. N'oyabya? Omukafuuli n'agikookinga. N'ozzaako akakumi. Saketi olebbe kooti endala. Butale. Naye bakuba essasi oba mu kkubo ttuufu. N'enziruka saketi. Kati waliyo omusajja yali avuga amabaati ga ruufingi. Oba yali andabyeko nali nziruse kati nga nkoye ntudde wansi. Saati ngiggyemu ngikasuse eri nga neŋŋamulabe. Sooka oddeyo katono wadde. Omusumba essaala gye yagamba ossaba yali egamba etya? Nserejjukira naye nze kyemanyi nagisaba. Era ndowooza bwemmanga sidi mistaken okuba nga ye yanyamba okuvaayo. Kuba oyo wa ruufingi yaŋŋamba Rasta togenda tuula wano mu maaso genda otuule wali
ku mabaati nendiwalampa nze nembirawo n'otulo nokuba busingizi agenda ogira bwendi nga tuli mukono wano ku stretcher wano awali ettaawo ng'agenda emukono ng'ova Matuga waliyo awo ettaawo awo eyandeka awo ng'agenda ekireka nakuteeka nangamba kati nze ngenda mukono kati nze nemugamba naye enjala ennuma nampaayo omutwalo nenvaayo nenfuna taxi nekuleta mu tawuni nendeta mu tawuni tuuka mu tawuni awo nga sinazikiza firimu nali nakatuuka bwenti nengenderawo mu public toilet nensooka nenaaba kati bwe nali nva mu public toilet waliyo omukazi yali agenda mu toilet n'alekawo essimu ye nenvaawo nayo nengenda ne bayitawo weeks 2 omukazi naye nangwako neŋŋamba nemugamba nangamba girakosekati tebo wajjako ku mu toilet eri waggulu muganze madamu nze sikumanyi nze omanyi kumbe nga waliyo n'omusajja emabega madamu yakola dalifarensi olwedde nga bakunoonya simu yo nali nkyagina ngeri waka sinagitunda madamu naŋŋamba sirina kyenkwagaza saagala bakusibe esimu nemugamba esimu eri ngenda gikuleetera ofisa ne bagamba wa osaana olina simu gwe nembagamba tugende mu mpeeyo abasirikale babiri tugenda nembawo esimu kati okuva olwo wenatandika okufuna ekintu ekiŋŋamba kati bali bansibye kati ebbanga lye bansibidde liringa ngoba mirundi oba 10 bakusibira muzoogo muzeejo waliyo n'olumu lwe natamira nempita ku musajja nga vakanika TV nemutomera nga sigenderedde TV nepasuka ate musajja naŋŋamba mbaagala mugulire TV mpya alaba emboozi ya mugisha enyuma naye enyinza nemulimu eba enakuwaza naye mulimu ebyobukulira n'oseka kubanga ebizibu ku bizibu bijja bidiringana gwe nobba essimu mutooyi ate newatooyi n'akunula n'akulaba obba ekamera n'ogitunda era nebakuna ne bakulaba kitegeeza waaliwo Katonda kyayagala okulaga kati olwo buno obusembeyo bakutte ddi era buvuddeyo ddi buno obusembe wayiseeyo bbanga lya bwakati wano mazeewo mwezi biri ebyekyaye kati nga tubitadde ebbali nga nabivaamu waliyo omuddu wa Katonda abadde antambulirako bbanga lyeriwera nga twalira abaana bange abalabako bwe yamala okuzuula ekituufu nti ebyekyaye nabivaamu n'akwata akakadde kamu naŋŋamba genda otandikira awo naŋŋamba zino ssente kangende ntandika okusuubula engatto nentandika okusuubula engatto badde mbiriddemu nga Katonda abinkolera nga olunaku nyinza okufuna mitwalo gyange 5, 4, 7, abaana nga balya bafunga ettambula naye abakanso bagenda ne bankwata nemalayo omwezi eraka okuvaayo kati wetuukidde olwali akadde kaggwawo okyayinawo nze sente nazisuubulamu engato piisi z'engato zaali 20 naye bwe bagenda okunkwata zonna nali nzirina mu bbaaga kati nga zimu nzikutte mu ngalo kati jjukira sekanso bwe kukutte bakuggyako ebibyo ne bakusiba ate n'osasula ez'okuvaayo kati essaawa zino siinaawo yadde neki wasasudde bakute emaali bansasulidde 5,000 okuvaayo ani akusasulira
aliwo bakyali bangaawo nange nabalagako banlaavu waliyo we basibako kyali waabwe nga ninamu kasente nembawayo $30,000 kati we bawulidde nti nange ndi munda waliyo kale yajjako eyo luzira ng'azze kulaba mukwano gwe nakusangayo namugamba nange ndi eyo nansasulirayo $50,000 nembawayo naye nga zibadde za okusondasonda kati mu kiseera kino ki kyoyagala abatulaba n'abalokole muzze olwaleero kusanako ka ssente nange mu kisenge bakolere nze kati waliyo ka business okusinziira nga bwe ndaba waliyo oyinza okufunayo 15,000 n'osuubula essaawa eyo system nayo waliyo yagindagako n'engitambuliramu nga ndaba ekola so ofuna 15,000 n'osuubulamu essaawa n'ogitunda $1,000 oba n'osuubula essaawa kale soosi y'obusuubuzi ndimanyimanyimuuko osobola okumpaayo $5,000 n'enzizanyisa nezifuuka $20,000 nga sibbye sirina gwe nchunyiza nga si mu bubi sobola okuzanyisa $50,000 nezifuukamu $20,000 nenkuwa $50,000 n'ozizanyisa n'ofuna $20,000 banga ki mu lunaku lumu olwo ng'okola otyo otambuza olinawo kale mu bumpimpi awo tuba tuyingidde mu ngeri y'obutembeeyi ye $50,000 wakati nga bwe nkugambye nti soosi y'obusuubuzi okusinziira mu bbanga lyemaze mu buyaayo ebikirikiriki manyi eyo emaali gye ziva manyi gye basuubulira engato manyi gye basuubulira jini manyi gye basuubulira buli kimu kitegeera ekintu kye bagenda okuguza $50,000 nze manyi gye kiviirayo mu siringi $2,000 kati ebyo byonna oba osobola obiyiriba nga nsazeewo okwewala bino ebyembadde ngamu era mbadde nabivaamu era singa mbadde nkyabirimu nandibadde size wano naye olw'okutya n'okukkiriza kwe nafuna ngamba siina eri abantu abanjatuza mbabuulira ensonga eri okujja wano omuze gubadde okola abadde kafulu waagwo gukola sobi yattiddwa oli ayinza okulowooza nti oba watiddemu naawe ogendera mu mbeera bwekyo kituufu si kituufu kale sobi nze nange sijja kulima nafunako akasima akamulabako akongerako naye dda wayisewo ebbanga kuba biri ebiseera nali drug addict n'ebintu nga sirina muntu gwe ntya okutuukirira kati waliyo oba kiki kye nali ntunda awo mu kisenyi ng'okikubye naye nga budde bw'ekiro ate njagalamu ssente nnyingi ne baŋŋamba omusajja omulaba atuddawo yali ayimiriddewo ne bakyali abalala awo balinga 8 baŋŋamba tomutya guli muganda waffe genda omutuukirize ne bavaawo bonna ne bamundekera omusajja aŋŋamba wa kirobozi wamuddugavu bw'ati feesi etiisi naŋŋamba kiki mutaba naagala nkuyambe ntya omugamba emaali yino gyeni mmeka oba nali njagala 3 naye nga si eyampa kashimane yaŋŋamba genda weyo ekibanda kwesima omuddogo mumpereyo $3,000 olwo ng'otunda ki ekyo lwaki nali naki ali oba laptop kali nze nasigala nga muwulira buwulizi simanyi sitole z'empanvu nze mumanyi nti yali mutwazi mafiya eri amu osobola mukanga biki kati olwaleero owangaalira wa era olina famire nze wano area president Kisenyi Uganda zone mpangalira wano mu Kiganda zone era n'abaana 2 balongo oli Saalongo ba myaka 3 abaana wabaalula abatwale nina jjajja wange abeereyo Kajansi nga ku mukyanga
akola n'amadagala g'ekiganda. Kati mbeera ki eri ewaka awo? Ekyokulya mukifuna mutya? Naalongo waali oba yagenda? Naalongo twayawukanamu lwa nsonga namufuna nali simanyi kituufu naye nga mbuzaabuza. Fena twali tuli bayaaye naye ng'ate nze namugambirawo nga sinaba namuzaalamu. Nampromisinga nti kiri kati wayitawo ebbanga nga nze ntambula byange oluusi bansiba kati kyali wange baŋŋamba mukazi we yeetunda. Ekiro ebyo byakubuzaabuza musimanyi mobile money kyewa kawaani. Ne musanga eyo Kabalagala alina ne boosi omu mu mmotoka ne mbateekako embeera awo boosi ng'alina pisto n'ekita olwo ne mubulako. Twali tubeera Kabalagala ne wano we tutamanyiwo. Ali bano abaana nze ntobye nabo. Oli nabo mu nju? Waliyo abalina oli g'oyogeddeko? Kati nze just mbali nakatuukawo ne mubuuza n'ambuuza saabagadde mubuulira nti nva mu kkomera naye teyaŋŋambye ekisinga ekikulu yaŋŋambye ayagala ssente za kufunira abaana kyakulya. Nange ng'omusajja ne mubuzaabuza ne mugamba kanzireeko. Tugamba kati azotwogerera kati onoonya kyakuwa balongo okuba nti okomye omukomera. Bwekiri. Sooka otuddiremu, osobola kumenyaamenya otyo oba osobola kubuulira ki omuntu atulaba nti bwe bakuwa kyogambye emitwalo 5 olina ky'osobola okukyusa mu bulamu bwo era otusuubize nti tojja kuddayo mu mize giri era onagenda kukola otya? Nze ebiseera by'emabega nali sitya naye natuuka ekiseera ne nfunamu okutya. Okutya ki? Okutya okw'omwoyo. Kati egyo emitwalo 5 ebiseera biri nafunanga ssente. Nakubako ddiiru mu tawuni ya miliyoni 2. Naye ezo miliyoni 2 ne tuzirira mu wiiki ezo. Miliyoni 2? Nga biseera biri nabeeranga ne groups nga tusa kimu lya kimu basiina balina. Kati nagenda okulaba nga ssente ezaddala nga zidduka ziggwawo. Nga nze natuuka ekiseera ne ŋŋamba ne Katonda njagala lumu ongezese mbeera awo nga sirina yadde n'ekikulu. Nakimugambako njagala ongezese mbeerewo olunaku lulamba nga sirina yadde so. Naye Katonda yagaana. Naye challenges ne nzifuna ne ntandika okwebuuza ku baana abasuubuzi abakongo bano abatambula ne zibbaaga amasaawa kiri. Omu namusitopingamu ne mugamba ddi balikusobola mbadde nsaba kubuuza mukitambuza mutya essaawa muziggyawo? Naŋŋamba essaawa tuziggyawo kugazaala ndi kiri sookuntwala lasita sookumpeyo ez'okutwala ne mu 10,000 nantwala wa madamu n'aŋŋamba zino za 15 mutwalo. Kati nabigezesa byonna ne nsobola ez'ekyebiri nsobola ogitunda ebiri Mukama aba akuyambye n'ofuna bw'ogikuba oyinza n'ogitunda 3 oba 9. Kati wenfuna emitwalo 5 nsobola osuubulamu amasaawa gange piisi zange nga 10 nga buli piisi 10 ngenda gitunda mutwalo sijja emitwalo 10. Singa kuba nze byendabyeko bingi nebyekyayo. Ogenda kutambuza otya okutandika olwaleero? Obulamu ogenda butambuza otya? Nze simanyi naye nga Katonda asinga okumanya.
nze nga nze omuntu simanyi naye bwe naaba nfunye omuddu wa Katonda just as an example tugeze nampa kyaba mpadde lwakuba kati ensonga eriwo nemba nga nfunye egyo emitwalo 5 ono mba nsooka mulekerayo omutwalo ono omukazi ono alina abalongo sooka mulekerayo omutwalo nebesootinga then nze nengendawa eri nengenda nenjiriba byange era ofiti nimanya nti nfunye kirini mane wange teri ambanja sirina mbanja naye nga ne saavisi sigala nzituukiriza nga nsigala okuva n'olwaliro olayidde togenda kukuba saavisi yonna yakusankuba ssente ogenda kujja ng'osabe mbeera kumpi nammwe nja kujjanga wandyagadde osinkaneko omulabizi nandyagadde ogenda kumwetega otya simanyi naye era byonna Mukama yabikola oza abatulaba katukumufundikirire wano naye kanze kamufunireyo wano genda awa abaana ekyokulya kwata Mukama akuddizeewo genda abaana obawe ekyokulya ate tutulindewo otajje wano kusandifuka senta kamera yino mugikweri tetujja kunoonyako era okuba olwaliro ssebo tetugenda kutambulirako kamera eyo giraba terimba anti wagiraba wagibbako n'ogiraba era baakunoonya ne bakufuna kati eyo ejja kulondoola oba okola ki tugenda kufunira n'emitwalo egyo 5 ogenda osubula amasaawa go naye era amasaawa go tujja batukulondoola otundirawa okyakola sente wazirya era omulabirizi alina abantu bayambye bangi waliwo bwe yawa capital muwinaawo naye n'agiraagira kati yabula so bwe twagala nawe tugezese tulabe bona asobola okutuukiriza ekyo nze emitwalo 5 njagitandika bizinensi eyo era nja kukulondoola guno omukutu nja kuba mbatuusaako omukulu ono kyanaabanga akoze watuuse n'akasente bw'anaakalya mukwano gwaffe nkubenanga naggulu wali naye kwali atugoberera ajja kuba akunoonya ssebo wali wonna ku CPS luuku waali akati wano mu Kisenyi waliwo afande wange era waali kati simanyi wonaabulira so byebyo nja kufubanga nnyo okulaba nga buli kumakya atirisi mbayitamu ne mbabuuzaako kiba Mukama wonna batuwadde kati wawe oyagala okukolera kubanga nze okutya kwange n'okulala we kuli bwe tukuwa 5 gino n'ogula amasaawa ogenda gayiribirawa era kesise ojja bulyawo anti labayo system omanyi lwaki nkugamba ekyamasaawa essaawa byebintu byosobola okutereka mu nsawo nga bali tebasobola kubuuka nti ebintu engeri naye nga ogenda zikwata mu ngalo bagenda zikugjako essaawa muno nsobola oterekamu essaawa 5 ne wano 5 nze nenzijja wano nga wenjize nibagamba mujje baleko bako mali mumpunga naye nga si ku switi mambali wa switi kigambo kye kisembayo eri abatulaba kigambo kyange ekisembayo kyakugezaako okugamba abavubuka abakozesa ebikubwa abakozesa ebibajjako kuba nange nali omu ku bo naye badde nsabe nfunemu engeri gye musobola okubyejjako tulabe engeri gye tusobola otambuza mu sisitemu ebyo bigambo byange nange sigenda sikkako awo njagala okubasiibula mbagaze olunaku olungi abagenda okulya Krismasi si yesembeera si yesoose spendinga kyosobola teweekaka nnyo okutunda nte okusimbiriza luwaanyi okutunda bizinesi z'olina e Kampala ate ogenda olya Krismasi taba lwaki ow'eggomba ow'embalala olinya emitwalo 3 ng'ogenda transport simanya kulya Krismasi basindikira 2 olye 10 obeere mu kibuga Kampala nze omulangira Jimole Ssaabasajja Kabaka wange ale mweraba